omusiru omugezi omu basiru 10 yaba omusiru. Otera gamba otya? Omugezi omu mu basiru 10 yaba omusiru. Omusiru omu mbagezi 10. Omugezi omu mu basiru 10 yaba omusiru. Lwaki enjogera eyo gikozesa? Anti kati gwe ndabayo ebintu beba oli mugezi. Ng'abalala bagiraba mu ngeri ndala gwe bamusiru bo be bagezi. Naye babe endaba yaabwe gye balaba mu nfu. Kati ekyo kiyisiriza mu ngero. Anti mu ngero kyenkulaga nti tutagulula obwongo otegeeza ki? Nti abantu abasinga okulonda kwa wano batuuka ne balonda omuntu nga temumanyi kina kyagenda kukola. Actually ng'akeera n'agenda n'alonda nga n'omubuuzo n'omubaka wali omuwuliddeko ng'ateesa yali atuuse okuvunaanyizibwa bwe n'agamba ffe ayina akabonero so kati awo we tuli nti baatuggyako okulowooza nga ffe nti abantu tebakyalowooza. Nti kati bakeera kumacha kati okumanya nga abantu tebakyalowooza ne bwe tulaba abagezi bakeera kumacha omuntu n'abeera gy'abeera n'agamba nze kati ono gwensiime ababeera gundi speaker badokita abalina zi PhD abalina zi masters n'agamba oyo gwe bagambye nga gwe bagamba alina naye nga gwe bagambye tewannatuuka tanneeyanjula nakuwa views agenda kukola ki agenda this is a competitive nga nekimuguddeko bugwi surprise this is a competitive position. Nebuuza naga nze gwe bagamba bagamba mulala nga netakkiriza ne bamukubira n'omukubira n'agamba nga sinnabitegeera sina kye mmanyi kitegeeza nga ne gwe balonze simweteefuteefu kutuula mu kifo ekyo. Kati ekyo bwe buzibu era anitawasanga kati wali obadde oyogera kwani? Kati sa waliwo mbadde ndowula ku mbaka waffe ngamba wano we tusenvudde okugamba nti batuuka ne bendoosinga omuntu badde oyogera kwani? Kakati ate kati wano tobibula biriwo biriwa kati oli ayimirira ku Twitter naga Fulgencio yo gwe tuwanzeeko eddusu okubeera ki? Okubeera speaker wa parliament. Noga ye speaker wa parliament ekifo kye tumanyi kibalonda obulonzi tibalonda bulonzi ababaka be bayina to elect their leader. Kati ate omuntu gwe bayina okuteekako like nga onoga omuntu gwe bayina nkiyite ntya okuba mu ttooki kati ate yabawa agenda okubanga yakulira abagenda omukuba mu ttooki. Ntegeerekeka nkiraba ti saawa eno omuntu alina okukuba ttooki parliament oversight yeyina otunulira UPDF ekoze eki akoze biki yeyina okubatuuza kuki yeyina okubuuza kajjojijo yeyina okucekinga checks and balance UPDF omulimu gwaye gukoze bulungi nti omulimu gwaye gukoze bulungi sente gye tuju actually yeyina n'okutema sente zeyina okuwa UPDF neka tulaba nti ate komanda UPDF ate yalonda agenda omukuba mu ttooki yabagamba nti kati mulondo ono gwe njagala wemugaana tujja bakwata tubasibe you face arrests ocha ate ne batabaawo kadde mwako mbadde sinaba kateekako nnyo birowoozo ababaka ba parliament abatunuulira engeri government gyekolamu emirimu oversight nga mu kyo mwe muli ne UPDF ng'ekitongole ekikumi ky'eddembe era nga nayo kiba kyetaaga ssente kigenda eri parliament ekigaba neeyisa budgeti yakyo katukuttemu wano mutwongereyo supplementary kusinziira ku kye twabalaabalamu akasente kaganya omumala waliwo ebizibu ebiguddeyo mutwongereyo obuwumbi bwe buti kati ng'abo bekirina okusaba ate be balina okugamba negwe ziri wazikozesa otya sooka otuwa embalirira sooka otuwa accountability eri etya wazikozesa bulungi tewazikolamu bibyo nti kale katukwongere oba tetujja kukwongera kati oyo omumma ssente nga yagambye obeeremu eyo entebe nga yakugamba n'okugamba nti londo ono yaba abakubiriza olumulikiiko naye nga agwagamba okulonda abakubiriza ate gwe yalina omukuba mu ttooki oba kitegedde Eddie Boy ali mugamba Eddie Prefect ali mugamba staff
nti yeberonde mulondo li headmaster ze kwenjagala ochiulira damu katono head prefect ali mu kugamba staff y'essomero eronde headmaster gwayagala ate actually tajigamba agiragira sisi kugamba katoli kuleveyo kakati kyalagidde staff eronde head prefect head teacher gwayagala head teacher w'essomero gwayagala uloza binagwerawa nga bwe biri olwaleero anti kati kino kikulaga ekintu kimu nti ng'eggwanga tuli mu katyabaga era tulina okwesabira olw'ensonga nti tuli mu kuwaga n'okupika okubreakinga systems. Simanyi oba bakikola bakigenderedde oba kiina gye kidda nga tugenda ku breakinga systems because tulina amatabi amagundi amasiga asatu. Tulina judiciary, legislature ne executive buli limu lyetengeredde. Kati ng'ate essiga eritukwatako direct liri nnyo ku legislature kubanga eddoboozi lya speaker kitegeeza okulondebwa kwa speaker mba nkulinamu ki omukono kuba omubaka wange gwe nalonda y'omukuba ku speaker akaki akalulu. Kati ate ye president mulonda lumu n'alonda cabinet ye nga wajagala unaga kagogwe gundi naye kino ekya speaker aba framing constitution bali clear nti speaker alina kulondebwa with the majority vote. Asinzo okukola ki asinzo obululu obungi yafuuka ki speaker buli omu asobola okwesimbawo ku bwaki kuba speaker. But what we would ask is lwaki fiye bawo nti gwe gundi teweesimbawo gwe naye wekola ki gwe gundi kiveemu gwe gundi jangu nze ngambye ono yaba yesimbawo kitegeeza nti tukeera ku makya tuli mu katemba. Olowooza lwaki kati tuli kussa eri okuba nti either president ne kati kiyingiddemu ne CDF nti kati be balangirira nti gundi gwe twagala kuba speaker crossroad gye tulimu nti gowa NUP ne bwoleeta Paulo Mwiru avuganye kuba speaker oba kotakota mugalu monde dairema gye tulimu olw'ensonga for the president political head jene wabiyingiramu muzannyo gwe kuba munnabyabufuzi naye ofisi ya CDF tekukkiriza kwenyigira mu byabufuzi biri partisan. Okitegeera toteki actually olina kuba nnyo taking aside naye okeera ku makyano olaga nti ffe tulonze ono kitegeeza taking side mu mateeka actually senga gabadde gakola bulungi senga CDF ali mu kooti maasho ng'akolayo ki kwenyigira mu byabufuzi ebiri partisan tebimukkiriza or else yandibadde asobola okuba n'alizayininga amagye n'atandika okuwa ebyo ebiragiro nga senior presidential advisor in charge of special operations kuba asobola okkiba asobola okkiba era ne buyinza ne office ne bukola ki ne bumuwa. Naye essaawa eno tulina eggwanga letuzimba nga kyetuzimba leero lulwo enkya lwange kiyinza gwe wennyini ng'okyezimbidde gwe wennyini nga olaba honorable speaker weyayise etteeka lya sovereignty bill nga tamanyi ligoba ye. Nali ku mpewo emu ne ŋŋamba lino etteeka balireetedde bo si ffe opposition cause ffe tuleeta bu peanuts bo baleeta bisawo. President yatyamu yagenda oddireeta President Museveni actually wano kye nagamba kiri ekintu kimu woba undermininga President Museveni amagezi ge yadde oli opposition yadde oba tomwagala gwoba oliko ekikyamu era nga totegeera woba oli eyo nga undermininga President Museveni his capacity okulowooza kwe endowooza enenzanya egyazanya ebyobufuzi kuno si kumuwaana but waliwo kituuka the truth about the reality gwoba oliko ekikyamu mugezi nnyo absolutely cause akiraga akulaga n'akuwa omuguwa ne weetuga kati mukino ekiriwo obugezi bwe bulabikira wa yakwata etteeka lya sovereignty bill ne bajja ne balireeta ate okumanyanga akulaga nti yalireeta najja n'agamba tteeka kiri boogerako lino lye mwogerako oba eryange lye naleeta
segezanga byemogera ko nga sibimanyi nze lye naleeta lyerino nali owuninga nze nabagamba kino na kino obwayiro bumwataddemu si bwange nze nabagamba kino na kino ye nga alina empuuta ye gyayagala ovuba ng'asiba lutuula ate kati olwamaze omukwata baggyeyo biki byonna etteeka n'aliteekako omukono olwamaze okusizinga bageza sipiika bakutte kuba omusango ogusinga okulemberwa Anita Among si corruption money laundering cause sisuubira nti speaker is too stupid okuba nga talina accountability ya ssente engeri gye yafulumamu omukazi yakolako mu banka manager wa banka ate n'ekyokubiri n'ezo emmotoka zaalina zonna tosobola kuŋŋamba nti abadde speaker abadde deputy speaker n'abaako speaker n'abaako mubaka wa parliament nti talina capacity egula mmotoka ezo alina amasomero 3 n'eddwaliro nga talina sente capacity egula mmotoka nga naggamu eddwaliro si president yaligulawo n'amasomero kuba najja n'ayogera n'okugamba yamuwa n'ente yagamba yamuwa ente bimeka 4 alina n'ekisaawe najja n'agamba nze we babindaze president Museveni ng'aggulawo n'agamba ne mubuuza bino ebintu wabijjawo manyize saagala nnyo kwesembereza president mu bigambo bye speaker n'amugamba weerabidde n'okwerabira nti nerina essomero wakontributingako sente mu kulizimba waba yayisa akabbe wa president ne bakateekamu ekikonde ekikulumba oba akasente konna nkubuuza kino olowooza kiki ekiyinza omulobera mu ofisi ye nga speaker okubaako mikwano gy'oba ebweru luddawo bagamba bannayinina kino alina foundation mu nteeremu kuba omukazi wa kalimi buli omu amumanyi n'ebimu ku by'obugagga Amongo byalina president Museveni yabiteekamu ekikulumbadde kugambye ye munyini yayendosinga naga nali neerabidde n'okwerabira president Museveni yaga nali neerabidde n'okwerabira nti ki tinze nti nange nze omu ku basonda okuzimba egundi eyo kale ampuliriza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 tugenda maaso n'okuba nti tukuba toki mu nsonga ez'enjawulo nileeta omukakande agambye ekikulu kati waba yassaamu akasente nze bino byonna sibiranga corruption allegations no obirabanga ki mbirabanga waliwo okulwana oba okulagako amaanyi kuba president Museveni nze nkugambye musajja mugezi yabimanya before olowooza ki ekiyinza okubanga n'aleeta etteeka ono yennyini yali yeeyisize golooza lwaki yaliyisa mangu why the hurry why the rush speed ne bali baga Antony General nagaya naddamu n'alitereezaamu n'aliyetono n'aliyeyisiza wamala oddeyisiza jjukira mulimu akawaayiro akagamba osangibwa ne ssente zotasobola kunnyonnyola oba foreign agent ye manyini n'akola ki n'aliyeyisiza kitegeeza yamuwa omuguwa ne yeetuga naye nga lwaki kigendererwa ki lwaki yagumuwa kyekyabatabula okutuuka awo kati kankunnyonnyoleko ekigambo kimu Peterson okuggyako ng'omuntu mu mutwe gwe ayinza okuba ali nga gulina embeera y'obutalaba bintu bulungi oba kale nga onogamba nga alowooza ayosa yenna omuntu ali mukyo teri muntu ali ku ddaala lya geno omulala n'abeera ku ddaala lya vice president n'abeera ku ddaala lya speaker prime minister nga teegwanyiza ntebe teri asobola tuuka ku ddaala eryo n'atalaba nti asobola ng'ali ku ddaala lya speaker vice president geno mu magye saba minisita madaala 4 vice alabira ddala nga naye obuyinza busobola obw'eggwanga mumbeera abusobola okukwatamu ababiraba byangu era yeeyagaliza era bonna obalaba batandika ottematema emiwaatu actually waliwo omuyimbi kojja wange omanyize mama wange ye Namawejje abeera kibiri awo mukyala wa Mbogo Namawejje Olivia nkulamusizza radio 8 Namawejje Mildred inayo omulalo wange Mildred namawulire kati omwami Bugembe kojja wange yayimba akayimba abantu ba wano batunula naye tebayiga
buli oluyita tuziike yafudde siriimu tunuulira tebayiga ne leero abenzi beetala lengera embaata lengera enswera nga kyagezaako okuba nti abantu tebayiga nti buli abadde mu ofiisi eyo n'ayagala okugezaako ebimutuukako okulaba mu ssowaani y'omukulu ebimutuukako byebyo kati kyenkugamba nti omusajja yakyala naga abantu ba wano tebayiga ngani omulala gwe kyatuukako ate Bukenya kyali kitya Mbabazi right honorable Amama Mbabazi yayisa n'etteeka erya public management byonna ne limala ne limwekwatira abahonorable Bukenya bonna basejjusa bulijja no yena agezaako okuba General Kayihura engeri gye baba embalansingamu ne bakuba ku ttaka nzijukira kaha President Museveni kyatazanyirako ye muntu gwe noba newasensinga busensizi ku General Kayihura President yabuzaabuzibwa ebyayogerwa ku Kayihura oluvannyuma nga si bituufu bitya kankubuuza ekibuuzo kimu President Museveni yatandika n'abasirikale bameka bali bameka okugenda okulwana emunsiko bali ameka 27 abasirikale 27 gwokedde ku macha omututte entungamo omulazi ba prevent emitwalo egi nga bali ntungamo yokka n'omutwala ebishere n'omulaga egi ebiri n'omutwala eggulu n'omulagena omuyeekera yatandika n'abantu 27 nga gwe omulaga wa crime preventers bonna bakuulira ne bakuba n'omugu bati n'omutwala e Masaka n'omulaga 3 n'omujja e Masaka n'omutwala Arua n'omulaga 2 kitundu ng'atudde bwati ng'akutunuulira ati omujasi ng'okera ku macyango ng'amba ali tozimba gye ye yatandika n'27 gw'omulaga abo bonna n'omuleeta mu Kampala ng'oyogera ne bawulira bwe tudde ku Anita Among naye yalingeza mu ssowaani y'omukulu ayinza okuba kyekimukubya kati ayina okuba kati tekankunyonyera ekikubya Anita Among embeera kigambibwa ate era nga there are high chances nti tugenda kubeera president bamulondera mu parliament ndowooza ekyo naawe kiwulirako nakiwulirako nti byebyomu ku byebakkaanyaako nga bali kyankwanzi byebakkaanyaako nti aba MPs bebagenda okukola ki okulonda president kati obeere n'omukyala nga Anita Among nga yakubiriza parliament one alina ssente zotamanyi gye ziva ababaka bamuwulira nyingi ababaka bamuwulira atambudde Uganda buli wamu alinawo alai wuuyo ndowooza olabye amawulire nti simanya judiciary electoral commission ayina mugundi kati oyo yaba akubiriza olukiiko oluba lugendo londa omukulembeze Anita Among kitegeeza gwayagala yaba alina okukola ki okubeera kyekimukubye eryo tteeka gwokere ku maca omuwe nti kati gwoba presiding over parliament egenda olonda president oba ogiteeketeeke omuntu yenna ene ambitious president tasobola kukikkiriza actually omuntu yenna ayagala power General Hozi kyakola kyabuntu kiri kyabuntu kuye ng'ayagala obuyinza kyabuntu nti you have to totally dismantle omuntu eyesembereza kozi watuuka ku maca jjukira ababaka badde bamuwulira ekyo no doubt bonna ng'alina ssente zotamanyi gye ziva kubanga emisango gyasinga manalaundaling kye basinga okukulembeza tomanyi gye ziva kati Anita Among abanga omukozi gw'olina ewuwo ng'okimanyi omuwa emitwalo 2 ng'omusaala ogw'okukola omwezi naye ng'okimanyi omukozi ono alabika alinamu engalogalo akwata 5 ankwatamu 10 mu ngoye zaye ng'azooza oba ku mmeeza awo naga naye ankolera bulungi kambireke naye ogenda olaba n'aleeta ali ya kawundo n'agipaakinga mu lujja omukozi ku mitwalo 2 gy'omuwa gwewebaka kyogaba nono yaleese Rolls-Royce oyinza okwebaka negugumula abantu gw'oyinza okwebaka nebakanga mu mitima kubuuza wabagwe
nkuwadde example ya mukozi wa bagowe baka omusasula emitwalo 2 nakera enkyanagula kawundo hali ya new model najiteeke waka enesi obusiya toyinza mubuuza ogijjawa nnyabo sente wazijjewa zivaawo era right honorable alina okufuna privileges as long as abadde right honorable ne wanaabeera musibe kati alina privileges ku mmotoka paka bulamu paka lwalifa ezo kyowe ekiri nga olaba prime minister nti alina okufuna emmotoka paka lwalifa kati gweweuze nti kati emmotoka zonna ze basise bagenda zipima mileage tizatambula neziddawa kuba tulina okukkiriza nti omuntu alina amasomero ngaago corruption emmotoka zaaki timufandi tumujjeko properties koze era emmotoka tezirina namakulu ogenda gitunda sente meka lorizo isane agenda ogigula noba ogenda gi-auctioninga agenda ogigula yagenda yazijjawa sente kwene economy gye tulimu waba agenda ogigula azirina Anita Mongo yetakisobola kuba nayo talina sente zigigula kuba mukazi ekitegeeza bino byo bya mawulire mukazi ebyo byonna bya mawulire ate bigenzeemu n'okuwaana no excitement ate kasitonyigiriza ennyo omuntu mu kutandika kyatandika abantu babakutteko kati olutambi lugenda lukyuka abantu buli lwonyigiriza ennyo omuntu afuna kituyita public sympathy kati waba alina public sympathy gwe bwomunyiga bwoti abantu batukanaga naye bino bivudde kukunoonyereza ku nguzi biri personal cause kyetulaba kati yes it's a mandate of government okugira corruption tetuga ntuwaana enguzi oba twagala ebeewo ne tumanyi bangi nnyo ne ku nnyumba ne ku lusozi Anita Mongo okuli ennyumba y'ekigo mmanyiwo amayumba ameka agali awo agabakungu egabaani sente bazijjawa agasinga ne ya Mongo bazijjawa sente bo kitegeeza wano ife tunatandika nti tutandika okunoonyereza ku corruption tujja kwekanga buli omu ali luzira nga n'abanoonyereza bennyini nga nabo balina kuba luzira nakutte fayiro yennyini wa poliisi agenza onoonyereza ali mu kuwandiika evidence yakuba emmotoka za Anita n'azissa ku gundi nga naalina kuba luzira nga bakebera omusaala gwe gwafuna ne byalina nga tebitaalinga wano so omusajja yimba yali weewammwe buddu eyo ti Kampala kibondo kya nusu olw'ensonga nti akuyigiriza okukola ki atuyigiriza okubba ffenna abalimu enziba yetafaanagana nayo gatta Kampala aligaana okubba akulema kati enziba ya Anita gye yabba yeyinza okuba nga ndala naye nga n'abanoonyereza bonna be bamu ojja kwekanga nga akulidde CID ng'omubuuza nese omusaala gwe guno sente bwe guti nga alina za apartments ziba zivaawa zonna sente tosobola kuŋŋamba zonna za muyi wa musolo gwoba ozigyawa oba kiwulira kitegeeza nti wano tulina okuba okutandika okubba we tuba twagala okutereza corruption eve mu Uganda tulina kuddamu ne tuteekateeka system buto nga CCDF yalagira okunoonyereza nga IGG omulimu gwe gukola if you deliberately nojja mu fuse n'amaanyi ebitongole ebinoonyereza ku corruption State House Anti-Corruption Unit ng'ekwata obukadde 5 n'egenda onoonye eyabya obukadde 3 ekola operation ya bukadde ebi kukwata mbu yalidde sente za PDM na corruption nze nkunnyonnyodde Anti-Corruption Unit ekwata operation neteekamu obukadde 5 ebikwekweto byayo ne bikozesa obukadde 5 ng'egenda kukwata parish chief eyabya akakadde ku kakadde nga yaliddeko 2 kati yeyo byonna corruption byonna tulina kuzimba system buto eve wansi bweti nebwe nga tukimanya nti IGG akola bati kati kwa minister ba president Museveni bonna sijja kulimba okujjako kadi ng'owona ogamba onoona Lebo Balamu nti yagenza okuyingira buli omu ne balaga biki buli omu akimanya yayingira ayina ssente zaakoze ebintu bye naye bonna otandika obba kuba mu ttooki
baina home country country homes baina ente baina zifamu lwakuba ono bambi Anita Among yali excited somehow nti yavudde eri alaba obulamu ayinza okuba yakulira mu bulamu bubi kuba nabulidde wa mwana waana mu munaana ewaka simayanga owulira history mwana waana mu munaana ewaka yagenda mu are marriage nadduka ate brother Wayne Ro n'amukwata wobiwulira such scenarios zikulaga nti muntu yakulira mu nnaku kati omuntu yenna akulidde mu nnaku walaba ssente kikyo omusuubira kuvuga triple A emmotoka n'amukwata izo record atete yabyoyogerera nti engeri gye yafunamu gundi nti yadduka gundi alechi yadduka ale marriage n'agenda ate brother in law nakola ki n'amukwata n'amurepiisi kwazo record yakyeyogerera ye mwennyini bamukwata omusobyako omusobyako ani ya brother Wayne Ro ye yakyeyogerera yasobya kwana Anita Among speaker kati waba afunye chance ezo tasobola butasula mu nju ya girasi yava yiri eri Bukedia bamusobyako ye mwennyini yakyeyogerera nti yadduka ale child marriage nadduka wa brother n'agenda nga onogamba oba brother in law yaba atya abamulamuwe siyo yabamulamuwe bwe yadduka okufunayo buyamba like refugee okwekwekayo mbudamireko eno nziruka ekibamba n'amukola ki ne bamutuusaako ebirala egw'obuliisa maanyi nani yabadde speaker parliament bambi nga yalaba so kati ebyo byongezaako okulaga nti omuntu waba yakulira mu mbeera eyo Peterson najja n'afuna akasente abalina okwenazaako ennaku ekyokubiri speaker Anita Among was she oriented okuba speaker kuba tulaba Rebecca Kadaga balabira kuba sekandi engeri ebintu gye biddukanyizibwamu gwe speaker ze 2016 okutte kutaawo bakuwadde obwaguni myezi 9 bakuwadde okukulira institution namba esiga damba erina budget ennene tobadde tomanye ebintu babikola batya kozese nga yabeerawo emyaka gyonna n'ayiga olanya akola atya kuba olanya olwedde yali amaze okuyiga engeri gye bakola ki yali oliyedde nga yigidde ku Kadaga yali ofulu emabega so kati ono ate ye Kadaga yayiga nnyo kubanga ebisanja biri nga ye deputy speaker wa sekandi kati ate najja ne wano n'akwata emyaka emirala 10 kati nga n'oli waayiga olanya kati olanya yali tasobola kukola nsobi kati atona Anita Among ekintu yakigwamu ne budget ya parliament yali okuva ku 5,000 netuuka mu 10,000 ku mulembe gwa Anita Among nemu excitinga kali mu excitement eyo yonna aba prune okukola ensobi olw'ensonga nti already excitement tukiyita rivalism ntuuse kumulaba awadde bbaawe emmotoka ate kwagimuweredde ku parliament aguza avuze emmotoka yayina mateeka balina muvuga ze yevuga like village manners nogamba omuntu w'ekyalo nalabye abasaba nti okunoonyereza kugende n'ewabba mufufa anti kakati era okunoonyereza kugenda ewabba kuba kati munnayi yakola ensobi okusooka eriwa okweyingiza mu byobufuzi naye mubaka wa parliament anti mubaka wa parliament yayingira mu byobufuzi ate nga n'etteeka lya fufa liri clear towenyiga mu ki politics sigale eno kati kitegeeza nti we yagenda okwetaba mu mazina g'enkima akkiriza emikira gimukooneko emikira girina omumukoonako naye abakubeera yandibaga ate nze mu njaga za kinaazinga mubeere mu byammwe mu byobufuzi ebyobufuzi muzannyo kati Anita Among bagumuzannye bamuzannye chess kyalina okukkiriza pesa ku pesa bamuzannye pesa teyali bala mpiki ku mpiki ebyobufuzi mpiki ate nga ne Muhoozi Jeno naye yeegwanyiza okuba president ne waba gwe Peterson nga gwe weegwanyiza era empiki ogizannya oba olina ogisetula mu ngeri ntuufu tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 yette omukakande bw'alaba ebintu gw'obiraba otya kanfuneyo abantu nga 2-3 nkuteta omukakande kuno ti 752-113-113 ne 393-194-114 halo oyadduse kanfune ono alo tebo mukulu
Kadde wano. Aji baba. Wale kuweza. Webale kulirizo ina kadde katono nnyo tuve wano. Nalira katono kuwira nzingala sana sajja. Sebo. Naye omusajja amenyereye ensonga. Ekyo tukize kigane. Nti waliwo ensonga eri waawo wakati omusajja akulambikidde bulungi nnyo nti iyo tayinza kukkiriza ono omusajja muteeka wano. Atasizza nnyo nti omusajja sitaff ate ono prefect yalagira sitaff eronde ki kubanga amanyi nti eyo nje okufuga nebana baedimasta nje omufuga yonze kati nikusinzire Kalangala Misisi. Webale nnyo balire ddala be Kalangala batulabire nategedde Kalangala mugenda kulonda nga 27 omubaka omukyalo wa district agenda okudda mu kifo ky'omugenzi. Hello Radio 4 kwaliko nnyini nze bampita mukiri wano ekimanya wakiso. Yesebo. Hello Yesebo genda maaso nkuwulira. Omwami oyo yeebale kuweereza bulungi. Yesebo. Naye sipiika tetulina munenya nnyo. Naye ekyennyanja kifa mutwe. Uganda aga total overhaul. Okay. Okuva waggulu paka wansi. Uganda yafa ku mutwe. Webale nnyo. Weereza. Kutadde abekiso batulabire. Hello. Hello. Wanji. Silvestre okubane masajja. Yesebo. Mwami Kakande alambuludde bulungi ensonga eyo muganda wange. Yesebo. Olaba eyo palamenti nga watugambye nti sipiika yalina okulemberamu okulaba ebintu nga bitambula mu ggwanga. Kati ate CDF yali okubiriza abantu balonde sipiika. Eno Uganda munnange tumanyi oba tunaabirawo bulungi naye yonna katusabira Anita Mongo ebyo bitambule bulungi. Bamukwana ne bamuyinza waggulu ye neerabira wali abasookayo nabo nga bali waggulu. Kale ate nabo akubuddewa ne butuuka ne bugwako. Webale tuweereza. Webale kuwuliriza n'okkuba essimu. Tom Kakande. Kankute tugende mu ndongo. Kale nange batumidde